Mwebale nnyo kwanga mutugoberera gange nze Waswa Emmanuel nsubira muri bulungi mugamba ntya mikono gyange musinzira mbatumiddeko ne mbabuuzaako mwenna gye muli Trust Media Uganda ne Waswa Emma YouTube channel. Muli mutya mwebale nnyo kwanga mutwegattako nate mbuuzaako nnyo mikwano gyange ba bloggers oli otya Faiza Ali owa Faiza Possibles oli otya Patricia Asimwe no muwala yaha nkutumidde then nentumirako nani omulala Falcon nkutumidde mwenna mwebale nnyo kwanga mutwegattako kale njagala kubategeezaako ku mukulu MC Ibra yavuddeyo n'asobola okubanga ayoza muwala we amanyikiddwa nga Mariam gomerako mu bifaananyi eyasobodde okubanga ebibuuzo abiyitira waggulu nnyo nnyini ddala. Nasema okola story ya Ibra ng'era ali mu kusabira muwala we asobole okubanga ayita ebibuuzo esaala ze bambi Katonda asobola okubanga azaanukula era bw'ati omwana omuwala ono ndi mukula results wano muwala wa Ibra Mukasa Ibra K Mikasa yowa channel emanyikiddwa nga Wolokosa extra yagiddukanya sebo nno munnange omusajja alina omwana wa myaka 18 oyo gwolaba kiba kitegeeza alina emyaka gye nga 35 36 okuze. Results z'omwana wa Ibra ze zino yafunye general paper n'afunamu D2 abagiyise na mathematics yafunye B obubonero 5 chemistry n'afuna B bubonero 5 biology n'afuna A obo 6 ndowooza CST kyeki computer studies n'afuna 1 n'amaliza ng'afunye obubonero 18 kiba kitegeeza abadde amanga the best kubanga abalemeddwa just points 2 asobole okubanga azimalayo blood oyo mwana aba ayise era bw'atyo mukulu Ibra Mukasa n'agenda maaso n'okubanga yeebaza abo abamubeereddewo asose kwebaza muwala we n'amugamba Mariam nkwagala nnyo webale nnyo by'okoze n'agenda maaso ne yeebaza Rema ono nga ye mama Mariam ne yeebaza ab'essomero lya Kawempe Muslim SS abasobodde okubanga basomesa omwana n'ayita ne yeebaza friends and family ndoza ebyo mikwano gye nammwe baganda be nabo abamuwagira ku kitimba kubanga bamuwa kasimbi n'asobola okubanga asasulira omwana ssente ku Kawempe Muslim n'avaawo n'atendereza Allah nga yasinga Allah the most high yasobodde okubanga atuusa omwana omuwala ono ku kkula lino ery'okubanga yafunye obubonero 18 obubonero 18 omwana aba ayise nnyo nga bw'okiwulira aba ayidde waggulu ddala kubanga bafuna ate on top of that yakoze combination esimu kusinga okubeera enzibu yakoze PCM stroke computer kitegeeza alina obusobozi obufuuka omusawo alina obusobozi obukola koosi yonna ennungi ono waali ne gavumenti emuwana buwe ku scholarship n'asobola okugenda n'asoma era tulekedde okulaba dokita mu maka g'omukulu Ibra K Mikasa tukuyozeza blood webali nnyo okubanga otaddemu ensimbi n'osobola okubanga ate olabira omwana sebo omwana okubanga asomera Kawempe Muslim muganda wange oba oyiyewo omubiri n'ensimbi obeera ozitaddewo so nolwekyo obeera kyakulabirako manyi munange tubeera ku social media kuno tuba tunyoma babeera buloza tulina buvunaanyizibwa oba tetuna families katunuulira Ibra K Mikasa omulabo wenzoloza ali awo yeekolera bibye kumbe Ibra K Mikasa abadde n'omwana mulamba owa senior 6 gwabadde alabira gwawerera eyasobodde okubanga amuweesa ekitiibwa kubanga zino yafunye muganda wange ze zisinga eno B ogimanyi mwabataasoma nnyo gye bayita D2 chemistry n'afunawo B era eba D2 biology n'akamalayo A gye muyita distinction simply computer science n'afunamu kamu muganda wange obubonero 18 mukana akaseera ka covid ng'abaana baali tebasoma bulungi nga bitibya kutetenganya mu butuufu Ibra K Mikasa oli musajja nnyo era nga tukuyoza blood okusobola okubanga ekyo kimazeeko webale nnyo kubanga munnange omusajja avunaanyizibwa abantu basinga balabanga ab'okusaaga so nga muli bantu abali serious nze Waswa Emmanuel.